Gaza. Akapande wasome bubi, akapande kasoma maje. Bobanga wasome maje, akapande wasome bubi. Wejage itempanga, echita wansi pitamubanga. Aseti za kajja. Kapati kikuba. Pata mpola mpola ne tusonda akasente. Phase 1 yali ya bukadde 5. Phase 2 nga ya bukadde babwali mukaga kitundu. Kati phase 3 nga ya bukadde 7. Kati ekitundu kye twogereramu poloti zaamo ziri mu bukadde 8 ku 10. Basi batayiro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulinya lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Amina. Tetuli najira. Wabalagedda bayinza okubuuza Walusimbi batulimba yino. Wagirengedde. Osanga servant constructors mu kifo. Ogumanya omulimo guba guwedde. Ana bazimba mutindo. Chikole nga lugonvu. Aina kitchen, aina manju. Ani gwe tusazeeko. Master bedroom, kinabiro kye. Omulimo gwe tutandiseeko gwa kudda mukola nguudo za Model Village. Phase 1 ne phase 2. Gwe guno gwe tutandiseeko mpola mpola. Zijja kugwa zikiriza lwakuba enkuba etandise tukyankalanya. Olwaliro ekituleese kwe kulaba development etuukiddwako. Mu kyalo kyaffe ekiramba amayumba gazimbiddwa. Tubadde tubyogera naye nga abasinga baga nti muga tulageeko gazimbiddwa. Olwaliro ge tuzza okukola ki? Aka amakubo ekyali kibulamu naye nga beebale ekituufu nabagamba. In fact waliwo ne gwe nawulira bampeereza ka audio kati mwami Lugonvu bayagamba tagenda tukolera amakubo kaka nedda tetukyamukanga nnyo tetukyamukanga nnyo ebintu emu fere tuyina speed eyo speed ya bugubugu. We do a right thing at a right time and pace. Yes, so gatandise okukolebwa mpola mpola. Grade kube tuufu liyina kulimwa na grader teriyina kulimwa nnyo na ngalo. Amakubo ge balima n'engalo ge makubo agakyame waka. Naye tujja galima kati ekituleese mwebale onani ono yamusibirayo n'oli n'asiba ye ne yeesigalira wakati addalya kati ne bwatuuka okusiba ateeka buteesi wano kantu aggala wuwe. Wano wonna tukyatambulira mu phase 1. Tukyatambulira mu phase 1. Amayumba gaago tujja galaba mpola mpola. Omwana waffe wa drone ajja gatuwa naye akaddo nga kazise. Amakubo go tugalimye naye akaddo. Ono Solwadda Joshua. Yes, naye yekka muganda wange owalana wa bwereere. Bwekityo bwe kikola ki? Babadde baliyeze bulungi. Twafunyemu okutaataaganyizibwa. Babadde balina okugakola gonna ne gaggwa lumu. Twafunyemu okutaataaganyizibwa n'enkuba wejjidde era ndowooza ogiraba. Tuli mu bisooto. Naye bagenda gakola. Kyo mubeere ku shuwa. Ate era ntwala omukisa guno okubategeeza. Tuli mwezi gwa 7. Wiiki eno ng'eggwako oba wiiki ejja ng'eggwako. Tulina ebyapa 17 bye tugenda okuta. Ekyo kyo nange ntambula ndalya njogera ndalya kubanga ndi kusuwa. Kubanga ali kusuwa. Naye ennaku zino kati ali emiskini namuyigiddeko eswaga akakayimba. Ennaku zino akayimba nnyo. Akapande wasomye kafu. Akapande kasoma maje. Bw'obanga wasomye maji. Akapande kasoma maje. Tujja kuyita ab'Egaza. Tujja nakakiyagambye kati. Kakabula. Okay, katulaba amayumba gaffe. Thank you. Lino kati lye lyawula phase 2 ne phase 1. Ayina abasinga tebakimanyi. This side eba phase 2. Eno phase 1. Lino lye lyawulamu. Gonna bagenda galima. Ekyo mubeere ku shuwa. Buli omu ku ploti yo ekkubo ligenda kulimwa nga lituuka bulungi ku ploti. Kugana amayumba ge mutuzimbidde. Tulina okubalimira amakubo.
ku ssente zange ku ssente zange ne bwe banaagalimira wiiki galina okuggwa. Bw'ojjanga eriiro tebalirimye nga nti mwami Lugonvu ewange nga tebalimyewo nga ngikomyawo ku ssente zange. Guno omwezi gwa ssanyu, guno omwezi gwa ssanyu. Kale katulaba amayumba, nebaze enkulaakulana njagala nnyo. In fact ekimu ku bintu bye twebaliza Mukama, twebaza Mukama nti awa baklayanti baffe obusobozi obugula ate n'abawa n'obusobozi obuzimba. Omwo ekyo nno si kyakuzannya. Ogula poloti n'ekufuukira ekikangabwa, naye ffe ogula poloti n'ofuna n'obusobozi obugizimbamu. Poloti ng'ekwegezaamu okwettira. Kuki tuli kuki? Kiri kitya kiri kitya? Kati tutandise. Tuyingiddewo eggye ly'e Gaza yatuzimbidde ettawa eno bokisi. Baana bazimba mutindo. Ayina kitchen, ayina emmanju. Ani gwe tusazeeko master bedroom, kinaabiro kye. Wow, so wonderful. Kati nojja eno waliyo ekinaabiro, waliyo n'ekisenge ky'abaana. Kati gwe tukumaze okukusalako bagambe eggye ly'e Gaza liyiseewo. Weebale kukola mwannyinaze, weebale okukola. Muzimbe tujja kufunayo wano Christmas nga twokya mucomo. Famire ekyalo nga kituula ku mucomo, ente egwe, embuzi zigwe. So bino bye twagala tukaddiye tetukyayina nnyo maani. Kaakati ate bano competition. Amazima ebbaati lya black, kapulasta kawedde. Basiba tayiro. Basiba tayiro. Ono Walusimbi. Mujebaleko ono Walusimbi. Walusimbi tayiro ze ate no tubagamba. Bw'obanga ozimba ennyumba nga Walusimbi tayiro center si yaguziza tayiro n'okusibira ennyumba yaani abikola. Olengedde abasajja. Wow. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Amaanyi nga mangi. Amaanyi nga mangi. Bino bintu bikulu buno obuyumba kabini. Alhamdulillah. Gwe abakulu mugyebaleko. Maama nyabo kati wawe tutalinnya. Kikyali kati eno kitchen. Kati ate n'ennyumba servant yegiri mitambo. Servant yezimbye Walusimbi n'agaba tayiro. Mirimu mugyefunzizza e Uganda. Eyo gy'oli musaba oli mu dining. Awo we tuliira akakoko. Kati eno sitting we tulabira TV. Omwana bw'asomagira nti mumutwale yeebake jangu nkulaga ekisenge ky'abaana. Mwami Lugonvu tebanga yiyo nze sinnafuna busobozi buzimba. Naye tekiŋŋaana kusanyukirako bakoze eki? Kino kisenge ky'abaana tayiro ewedde. Abaana sente bazijjawa. Kati jangu eno. Kino nakyo kisenge kirala. Tunuulira katayiro akali mu kinaabiro. Kwogera amazzi gennyini. Eyo Model Village gye tulimu. Model Village gye tukola.
tetulina jira wabalaze dda bayinza okubuuza Walusimbi batulimba yino wagirengedde abo wembasanga manya omulimu guwedde manya omulimu guwedde ekyo kinaabiro kati naye Katayiro balonze kakigagga jangu eno ayayaya kati eno master bedroom jangu olabe Tayiro ate eri eno ate eno kikungu nojjayo wano katawulo neweesiimuula nodda ku buliri tuli mu Model Village kati gano amaka tugalabye ogirabye zezino ennyumba zetu eziri mu Model Village naye ogamba tewedde ewedde ebulako ndabirwamu laba omwana kasikaati kamuwadde eno sirangi bakyali bamuyita fira whiting kati kuno kuskiminga Mukama Katonda amazima kati kano kakolanga ki batreza sola agenda kusaako sola amasanyalaze weganajira gawulira kyemanyo gawulira gano gakuba baaba kasita osanga Walusimbi Title Center n'osanga servant constructors mu kifo ogumanya omulimu guba guwedde guba gukoze ki guba guwedde waliwo Owalumonde omulaba kati bw'ova ku Walumonde waliwo ate ayiye ettoffaali n'omusenyu ayiye ennyanja ne plasita oyo bamuyita Ssemambo oyo alina 10 ku 10 muganda wange kale bannange awo basalawo ndaba mujja binyumya n'abaali namuŋŋona bwe babinyumyanga kaakati nkyakulambuza nkyakola ki tukyalambula olengera abali eri buli w'okuba eriiso olengerayo ali kasolya waggulu bw'aba tasima musingi aba ateekayo bbiimu bw'aba tasaayo bbiimu aba asereka bw'aba tasereka asiba tayiro bw'aba tasiba tayiro akola ki asiiga langi tweyongeddeyo naye ogenda kowamu ogenda kowamu mbasalako nakapeeva tuze ebyo olugonvu byakola lugonvu byakola ki kati ebyapa byawo bituuse tulina bye tuleeta mpola mpola nze wendi okulaga nezikyali ku musingi ngenda zikulaga noono wuuna asitudde ogirengera mukulu Paulus plot number 129 neighbor walinze azimbye gwolinda ki atandise omulengera ngenda bala Paulus ngenda balangira mukulu Kiyingi Abi plot 133 baneighbor bo bazimbye yiwa eno katutambulira mu fezi kati bakwogerera manange notusibako ensiko wano bano bazimba gwokola ki wamale tukusa ku pressure ate waliwo ataddeko danger ploti 16 danger bwana Kakande Frank nkutumiddeko
ate mwami Kakande Franka yamuddirira 2027 mbanoonya ono bakusibyemu n'embuzi mukyala Nalwanga Adija ogamba otya mwennyinaze Ploti 138 Fezi twogamba otya zimba oba yazimba ono azimba mulala naye nno baaba agisitudde Mukama Katonda eno Fezi tuli buwama. Ladies and gentlemen, abatulaba ku Lugonvizi Show, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, eno bagiyita Buwama Model Village. Eno estate eriko abantu abasoba mu 100. Twekwata mpola ne tusonda akasente. Phase 1 yali ya bukadde 5, Phase 2 nga ya bukadde babwali 6.5, kati Phase 3 nga ya bukadde 7, kati ekitundu kye twogereramu poloti zaamu ziri mu bukadde 8 ku 10. Batandise okuzimba. Ebyapa bitandise nabyo okufuluma, abafuluma kati bafuluma. Jangu olabe ono atusonyiwa ffe tulambula nnyumba leka abantu bakwegombereko. Olaba store yokka ekyo fumbiro ogwo muzigo gwe Kampala bakuwa 10 naakulabye Kasubi naakulabye eno w'abaana laba ekinaabiro kyokka omwana akubiramu n'essama bino ebyagundi yagudde mu kinaabiro n'akutuka ensingo tekiba kifunda tekiba kigazinga kino eno kisenge ky'abalenzi eno ky'abawala. Mwami Lugonvu obitegedde otya nze bwe nsuubira kati njagala otunuulire eddiiro njagala otunuulire dining master bedroom tojja tojjayo tojja eno waffe ne mukama wange Mukama Katonda nyumba ya bisenge 4 ate ono nyeki size mwebale kola twebaza Mukama ndi abantu tetukoma kubafunira ttaka naye Mukama atuteeka ku mukisa betufunidde ettaka ate ne bazimba jangu oyite manja jangu oyite manja kimafia lengera amayumba gagali eri ayina y'oluguudo ate ayina enguudo emabega ne maaso bw'oba omubanja ayo yangu tugende tuyingiddewo ne kaliisoliiso abaana mwekyange ngiddewo ne kaliisoli ka ai tuyingiddewo ne kaliiso fada yitako mu ddiiro nalwadda siteera maama puloti kikuumyana yitako mu ddiiro omulengedde ebyo nziri essanyu lyange tujja omuceere teekako ennyama teekako akawunga n'amatooke mulongo Olivia ogamba otya 22 Phase 2 zimba bade tusaaga ate njaga Mukama Katonda lengera ekiri wansi wali Mukama Katonda ojjukira wano ssentebe bwe yagamba nti bannange Mwami Lugonvu kubanga baali bandabyeko bangezesezzaako gezaako ndabe Lugonvu omunenyeza kirala naye ng'alina by'asobola alina obunafu bwe naye obunafu bwa Lugonvu buli ebitundu 5 ku buli 100 tebusobola kwerabiza birungi by'ebitundu 9 mu 5 ku buli 100 ate gwe ng'olina obunafu bwa bitundu 7 kati laba kye bayita ennyumba Mukama Katonda tetugenda giyingira erimu omuddo naye tugyetooloole nedda ogiraba nebulako kukola ki kusereka alina amakuba aga
Mwami Lugonvu amakubo togeguya. Bantu bawa amakubo. Kati noli wuli. Eno yemanju wayo. Etunudde mu kkubo. Noli wuli. Ne wansayiye. Wakyetegereza. Ojja kiraba. Obuyinja buwo bukyalimu. Kaleko. Ye. Kale. Eno kyemmanga. Kacyato omumakati kati yatanazimba. Ono. Nalinnya mbadde nkuyita. Omumakati azimbye n'ow'ekyengulu azimbye. Tijja kuyita. Nono asitudde. Ali kabimu. Waliwo amuli eri. Omulengedde. Gwe woolabanga Mwami Lugonvu ng'agambye nti wano waliwo estate. Tukazambwa. Nnyo. Kati ono ate alina plots 2. Agatta amakubo 2. Bwana Kazibwe Musa. Otemi agenda kusimba ki? Bagenda bawulira mu masimu. Bagenda kunzijonkera. Kati Kembalambudde mumanya. Ekiddako kuyiwa byapa. Ekiddako kola ki? Kuyiwa byapa. Nga biruddeyo tuleeta. Tuleeta. Agamba atya mukulu wawo oli. Ono una ataddemu amatofaali. Ani ona eri amatofaali? Tugende tumulabe. Ate nno mangi. Talinze muyita. Lengere ziri wansi wa. Tugenda kuyita wano bwe tuti. Tugende tuzigweko. Mukulu Fahadi. Etofaali tulirabye oliyiye. Loti 175 phase 2. Mukulu Fahadi. Webale kola. Naye si yayiye. Neiba wa Mukulu Fahadi yayiye. Mpozi. Zimba. Tutambulira mu mbeera yakasana. Yakakuba. Mwekali naye katuyambye okutambula. Ekyalo ekiramba. Olajja kubuuza nti okuva lwe mwatandise mutambula tetunatuuka wadde mu kkoota y'ekyalo kino. Nga bwe nabagambye buli kkubo lye mulabye tuyitamu lirina okuddamu ne likolebwa ne grader at cost. Fetukaddiye. Timunse n'okozeemu ki nga tenkyo givaamu. Oba kulya kunywa lererere sente temuli kyamale. Yali buddo. Buli omu wali atolooza ye wali ekibuga. Gye twasookedde ne gye tuzze waliwo neeyagaye kansooke nkuba amatofaali gange. Ozirabye mukyala Saala Nakibuye plot 168 nkutumiddeko ali wakati. Ajja kuzimba. Eyo manyi kyerese
material kati ate eno musawo Ssentongo mufe ono ye baba oyinza ogamba ekyalo kiki buli wootuuka waliwo poloti ya musawo Ssentongo oyo omu ku baklayenti bange abandi ku kidowa nabaga nti mwami Lugonvu foli waffe gino tugituukemu mukyalire obadde ki nze nkusalako kimaafi ya Gaza tujja na peva yagiwadde Shedi Makula waliyo kitchen wali yiki yayagadde ka kitchen ke nga kalina gundi kalina ovo kati eno master bedroom tojjaayo nga nange wesizeeyo aye baba nene eno manju eno by'abaana Mukama Katonda eriyo n'akasitoowa kati najja emanju ate eriyo naye akasitoowa bannange kati agenda paka kubali kati eno genda ogiroti ng'akubayo ekiyumba ky'enkoko ng'alunda ng'akola ki Musawo Ssentongo neiba wazimbye twala omukisa guno okujjukiza nti neiba azimbye naye ogaa tusobola ozimalayo fada kale tumaleyo wansi oba twambuke tumaleyo tuddire wali bwe tuti wane wantu sinsiko ploti z'abantu zigenze zikulamu omuki zigenze zikulamu omuddo aliwa kati ate no phase 1 139 azimbe waliwo oyo asitudde ndoza basimba gundi bikondo mukyala Juliet gali wangu oli otya plot 130 phase 1 ebyafa abimanyi y'omukube neesiga oyo ne bwakeera bukeezi ku makya n'agamba ngisitula agisobola mu wiiki yeebaka ziizino mukyala Namukasa Debola yalina ploti 2M yali emu yali emu nono asitudde abakulu mugyebaleko mwebale emirimu maanyi nga mangi ono mukulu ani ono nanyini Brian mwebale emirimu kale bambi kati gwe okyali ku oyo oba nkusalize wano mpola mpola
kankusalize wano. Gaza. Asetinza akajja. Bise manju. Nendabirwamu yataddemu. Wow. Wano wanyuma omukolo. Wano wo. Nti wano ebuwama wempangaalira. Mujje balabeeyo. Bagenze kukola. Kati tugudde ate mu kkubo ddala. Kakina ate phase 1. Phase 1 batandika okuyingira. Mukadde wange njagala nkutegeeze nti banneyibawo batandise okuyingira. Mpola mpola okwegatta gemanyi wano kyalikola. Kati ne mukama wange yasooka nassaawo ajja kwongerako mpola. Okiraba ploti yenene ajja genda agattako noono wona atandise okusitula. Omulabye buli w'okuba eriiso. Engineer Eddie ploti 179 phase 1 ntwala omukisa guno okutegeeza banneyibawo bazimbye, abamu bayingidde, era nga ntwala omukisa guno okubuuza ekibuuzo kino nti gwolinda ki? Noona agizaabula wakati ne okuyingira. Tonnakitambula wadde makati. We tunakikomya. Ndakiwulira seeyama nesituukiriza. Baanaye mujye baliko ntambudde ekyalo nkooye. Nali Salimu ndabika Salimu mujye bali ssebo. Kale bana atofukamira waddu era ddenyako. Muli mutyano mwebale kulaakulanya kitundu. Mwebale kulaakulanya kitundu. Nnyo wanene bunene naye ng'ennyumba yonna gy'otambula oziraba mweziri wanene. Bali mu bantu 4. Phase 1 ne phase 2 kuba tugenda paka eri. Bali mu 4. Kati twagala baddamu bakolera makubo. Amina. Amina naffe tweyanza. Si byangu. Okitegedde ye nadda mu maziga. Naye obulwadde twabuyitamu. Bulungi ssebo gyebale ssebo. Kale banaye mwebale emirimu. Atandike kati ekifaananyi kimulaga. Bambi mukama mulungi katusabe byonna bitambule. Kale banaye kambaddukeko ompadde amata nga neyanzeege sebo bampadde amata neyanza nnyo neyanzeege. Kale banaye kale bambi katusabe
tujja bategeeza kati tuli mu kujjawo phase 3 guno omwezi ndowooza n'ogujja mu makati tutunulire phase 4 bw'enaatambula. Yes, gonna tugenda galima baddemu bagayitemu kuba kati abantu batandise okubeeramu at least omuntu yeetaaga nga waayita akola ki ng'alabawo. Kale bambi nange neeyanza nnyo mubeere bulungi ye mukulu Kasule naye gyali weebale kati nno okimanyi ti naye twemanyi naye nga weebale byonna bambi. Kale mukama wange ye Mwami Kasule ye yasooka. In fact atuyambye nnyo ku abantu abasinga abajja abayambi yabadde amuyamba. Kaakati okyali ku ebyo njagala mukulu Hamdani Sendagire baako kyokola naye goma nti ekitegeeza nga nti ewantu wange weewali ndabawo. Mukyala Reste walowooza tojja kussaamu kapande owandiike ku bikondo nkulabye. Mukyala Reste baako kyokola bali bakutegeeza naye nga in fact kimpressinga oli omulaba kati eyo gy'olaba ennyumba etunudde ku kkubo liri eri etunudde eri kati ate eno jangu ogirabe kati ate eno etunudde eno yino mukyala Birungi Grace yasitudde mulambuze ku nnyumba ye yasitudde kati ate ye mugezi atadde amaduuka mu estate atadde amaduuka mu estate ayina wano ayina maaso gy'okolera emabega gy'osula akutereddeyo akanaabiro n'akuterayo n'akasitoowa ne wali na ssaawo okitegeera. Kati n'oyo wuuyo kati ate oyo ye w'amaka kati bw'ova ku oyo ow'amaka waliwo ate ali mu musingi omusingi ogulabye oyo ali musingi jangu nkulage tubadde tetunafuna kizibu ekyo. In fact tuyina enteekateeka okuggala ekyalo kyaffe okuggala nga tuli munda nga tuli ndowooza olabye oyita mu bantu be waguza nga asobola n'okeera ku makya n'akusimba eky'ekkumi nywa ku mata n'akusimba eky'ekkumi nywa ku mata nywa ku tuta naye waliwo olinga olumule onangobako ka bugobi nja giyingira maama nze ate atwale ku mafuta mpa ku tufuta otumanyi amafuta anointing oil ag'okuzimba maama ayina eddiiro muganda wange sitting dining eno waliyo ebisenge byayo kati ate n'atakoma ku ekyo maama najja n'akuwa master bedroom ya bisenge bisatu nkuyise ewaka nkuyise manju kankuyise manju nga bulijjo kati naakoma wali wennyini takoma wano nnyumba weegira ffe bino ebyasimanyi omuntu bw'azimba aba aweddeyo kasita ofuna w'oyegeko oluba ffe tukuwa poloti ng'ofuna w'ozimba n'ofuna ne wossa ekiyumba ky'enkoko
n'ofuna ne wootegekera emikolo. Yasibye olukomera ayina emiwogo eginyirira. Ayina emiwogo eginyirira. Mwami Lugonvu tokutuka. Yingini bagisiba. Eno yingini ya mu Thailand. Eno yingini ya mu Thailand. Chuma cha mu Japan. Chuma cha mu Japan. Ona serese azimbye. Okirabi. Manene bajja. Ladies and gentlemen, twagala okubebaza. Ekituufu njabise. Kati ate yatunudde eri. Eno ya mulala. Eno ya mulala. Kati yatunudde ku kkubo liri. Kati yava ku kikondo ekyo. Okiraba. Najja ne wano waliwo akayinja ku kiwaanyi. Kati emabega yaleseeyo. Nene nnyo. Nene nnyo. Nene nnyo. Nene nnyo. Najja n'atomera ku kkubo. Buli poloti w'obeera olabanga gwali ku main. Ekyo kyekyenjawulo. Abeeno sebe na designing manyi n'ebisenge kimu bibiri bisatu sebo nyumba nene kimu bibiri n'ekinaabiro eyina ne kino n'ekinaabiro eyina eddiiro eyina effumbiro. Muganda wange ezo zonna tuzigenzeeko. Mukyala Nangobi Helen ogamba otya? Agamba atya mukyala Nangobi Helen? Kati akayinja ke kaakano ava wano n'agenda ku kikondo kiri n'agenda eri. Okirabye kati ye yeezimbidde mu maaso emabega akolereyo by'ayagala. Kyokka nga ne mu maaso asigazzayo olujja lw'okubiramu omukolo gw'abantu bibiri. Endongo n'ewuuma n'owulira obuyimba bwa congratulations n'asumulula endongo. Mikwano njagala kubeebaza. Kati obadde otulagako ki? Kibadde kyanjawulo ki? Ebiseera ebisinga toyinza kubeera motivated okuggyako ng'olabye akoze kityo tannakola. Kino tekimotivatinga bali mu Model Village mokka oba bali mu projects eza Mr. Lugonvu zokka. Naye naawe waliyo osobola nti ebintu bisoboka. Kubanga abantu bano bali wano e Uganda, bali ebweru wa Uganda, bali luddawa. Naye nze okusookera ddala neebaza trust etuteekebwamu, enteekebwamu si kintu kyakuzannya era tusobola kiteekinga for granted. Tukkiriza nti waliwo ensonga lwaki mutukkiririzaamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyama tukyayongera okukola ebirungi ebisinga ne wano. We twatandikira si we twali. Buli kye twamalanga nga tulowooza nti tumaze ekirungi. Kyokka kye twaddangako nga tugenda okulaba ng'ate kisinze kye twasoose. N'olwekyo tukkiriza nti kati tulabye bino, time is coming nga tulina ebyala ate ebirimu ekyenjawulo. Ebyala ebiyiiriddwa mu kolansi, ebyala ebiteekeddwa n'okusinga wano. Amawanga tugatambudde, ebintu tubirabye, tulebe bakola ebintu byabwe. Tujja kuba implementing e Uganda. Kubanga ne bino tulina gye twabiraba. Nti abantu bakwata akasente $50,000 omwezi, $50,000 n'amaliriza ng'ayina ekizimbe. N'amaliriza ng'ayina ettaka lye.
bisoboka bwe wekkiririzaamu. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, mwebali nnyo, mwebali ddala bentambudde nammwe. Mukama abawa omukisa, Mukama abakulembere. Tutambudde olugendo luwanvu, ndowooza tuli mu dakiika nga mmeka? Twagala yingira ssaawa naye tubirabye. Byebyo Mukama byatukozesezza, tukkiriza nti kibadde kisa kye, n'abantu bazimbye ewatali mirerembe, tewali gwe baali bawulidde nga baga nti kaakati wano ate waliwo kino, kaakati ate omwagula nange nnyinawo ekintu. Ekyo Mukama akitusaasidde. Abafunye ebyapa alhamdulillah, ebitanabakomawo nga bikolwako namwe tukkiriza nti bigenda kukola ki? Bigenda kudda. Mukama abawa omukisa, Mukama abakulembere. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ya, tukyabikola. Mu kaseera kano tuli mu kufulumya phase 3. Tuli mu kufulumya phase 3. Bwe tunaamala phase 3 ndowoozebulwako abantu kati balingaana 5. Bwe tunaamala ku bantu abali mu 2 abaagirimu. Bwe tunaamala phase 3 nga tutunuulira butya bwe tugenda okutunuulira phase 4 mpola mpola. Bisoboka kubanga si nti tulabyeko ababisobodde, ffe kennyini tubikoze tukyasobola okubikola kubanga gwe tusinza akyali naffe. Gwe tusinza akyali naffe. Ono wa half acre n'owekyemmanga wa half acre. Bagatanga plots nyanya. Bagatanga nyanya. Kati ate obadde okyali kwoyo, ono mami wange, ataba mami abeera mwannyinaze. Ono mukyala si Mugabi Jole ali UK. Yeah. Ono buli estate gye tuggulawo ayinamu ettaka. Era tuli naye mu nteekateeka z'okusenga ku bizinga ssebo. Tiimu ono, tiimu Walusimbi, tiimu nze, tiimu Andrew, tiimu muganda wange Kiza Timothy, tiimu erimu abantu nga 10. Twagala kufunayo yiika 2 eyo. Abantu nga 10. Twegulire eryato eryaffe, twekolere enteekateeka eyaffe nga tukeera kunywa kacaayi. Okwejja mu nvuba Lugonvu kalasomesa Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.